nakuzanyira akatambi ka promoter eyavaayo n'agamba we yali agenze okubeera ng'akima drop wa Alien Skin baamukuba oluvannyuma we batyo ne bamukasuka wabweru wa Fanguni Forest era yavaayo n'alaga eggwanga nga walina ebiwundu nga bamukubidde ku Fanguni nga Alien Skin wamuyisizzaamu oluvannyuma lw'okumubuukinga. Ono yakkiriza nti mu kusooka yali avuma Alien Skin mu n'ebiyimba bye tebinyuma. However, ebbanga we lyagenda liyitawo ng'alaba omuntu gw'alina okubeera ng'ategeka mu kifo kye yali Alien Skin era bw'atyo n'agamba n'agenda n'amuwaako deposit ow'okubeera ng'ayimba. Kyokka bwe yagenda okubeera ng'akima drop akakasa abantu batandika okubeera ng'alanga show, mwana wattu Alien Skin n'amukuba olw'ebigambo byasooka okubeera nga agamba mbu Alien Skin yali tamanyi kuyimba era yavaayo n'alaajana nnyo nga ne deposit we baali bamututte oba Alien Skin we yali tagenda kubeera nga ayimba. Alien Skin teyeewakana nti bamuwa deposit era bw'atyo avuddeyo olunaku olwaleero mu butongole n'amuddiza ssente ze. Amakulu mu kyo ndeka naawe genda bibyo, wagamba simanyi kuyimba kati ki wali ombuukinga, n'amusasula ssente ze n'agenda bulungi nnyo nga tewaliwo n'omu amukoze eki amukutteko. So omuntu yenayina yakola story eri kibeera beta okukola n'eno story okakasa abantu nti Alien Skin teyalya ssente za musajja wabula amuyise n'azimuwa bwali eri ku Fanguni Forest era bwatyo n'azibalamu nga ziwera n'atambula n'agenda. Obutambi bwonna kambukuwe naye nga sinabeera nga mbukuwa kakusaba mbe subscribe nga nukwesa Max Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Obutaleka bujulizi na mbeera mbi ku bantu olunaku lwaleero Fanguni Forest Alien Skin asazeewo omwami ono yali ategese ekivulu oluvannyuma lw'okumuvuma n'akola biki byonna ate n'amutegeka. Tujjukira bulungi yali amusasudeko deposit okugenda okuyimba, amuyisa olunaku lwaleero n'amuwa ssente ze zonna mu kamera. Sikuddeyo ogamba mbu ate ssente tezaaweze mbu ate bampadde ssente zitawera ate biki bannimbye, ssente zazimuwadde Vicky Promoter era yeno video njagala njikuwa wano ogirabe. Ukankana visi. Ana visi ya. Firi. Isa mai. Alimari yengeri gweno labi ko otega kamasi. Visi. Tejo. Mazagari ya dentro kankana nyo bila. Visa kakana. Bila ngomu sajia no mufi. Soto yagira kudamata kutuvumu. Nebigambe bila lebi yobulimba. Tolaga nti otya kamera ng'osiba mu kamera. Alama gafa bamuteze mu maso. Ayibeera. Nevise mwangu wako kubo chimanyi amazina yekomya nevise mwana ndi wa Masaka waddala. Mano ali mwangu wako nevise bamukudesima ne yekomya. Gula komye pozi. Yakomye simu. Niba Davis mwangu wako kasinga tubadde munyewa singa kina na mutano. Visa ya misana singa tali mu Juma. Yasinga kubala yemu visa oli mulungi mu kubala boyo. Awanda mwenye kati shiventi era ajja kuddayo gye yali awanda era addemu awanda nakati olaba kibando obuzibu bubibeeramu nti oyogera bwotyo nga olina kyobanja naye ate munnaabwe bakuwate toddayo kwogera nti bampa kituli bakyabusongo tuzana kukula ddala wakabiri you take your time. Oyagala yaka video mbale na kweli recording ayo tuyoke na to kasi ndio inakuta kwa balance siku chote cha kudiza sente zose chivaito kwao kananga
abooluganda aliwo ekibuzo emipira ebyekirala Masimbi agamba ki talina tubwanirize ekyo mpozi kitugerayo ddi nebazimba bati bawikira wezawole ebbiri bali just bakozesa ekonde yansula ate naawe eyokundi gye bakozesa ekundi eyo gye bakozesa okundi ebirejo nagenyi byonna ebyatuukawo ekikyo kyewakolera mu kuso kyekyakolekera kyagala nokwasa bantu yola firinensi mwanyi tuza okufirinensi bulala tegede ekyo kijja kwegula kenta tona obeerayo nakubeerayo kyakalagiza esente zikwate bulungi abaana bwebwereere